tugenda kusokera ku nsonga Emma by the way okoze okusalawo kutuufu okujja okwogera nange cause Emma twakolako naye ku Ugandan lifestyle mwasuula ABS ate twagisuula tyanze ngendo tandika okukola ebintu byakalondoozi nga already ABS kyenkana eringange ng'egudde egudde n'ebintu ebyakalondoozi baabikolanga batya ebintu bibeerawo ebintu mumanyi na mu Uganda first of all Uganda yakweyiya bengweyiyanga mutya weyiya sagala kugira kuba abantu bangi bakyabikola sagala kubalinyira mu bintu by the way niwe nakera ku macha nenjawukana n'oyo guy gwe scheme wa Ugandan lifestyle naganda okuvayo okwogera engeri gyakolamu ebintu bye kubanga naye baweko katono erode yagwa ate akyalewo yagwa Ugandan lifestyle nkutidde simanyi nnyo kubanza ebiseera ebisinga imbanga njawukanye n'omuntu ddala nga tetwawukanye bulungi mulekere ekitiibwa ekyo akabanga soko twomuddakiike mubabba batya abantu bano engeri gye bafferamu abantu ku gugundi ebikalondoozi ebyo najja nolaba nga bali mu kisima baba kutte beekwala sima kamera zaffe z'abalondodde our viewers want to know naye abantu kyobomanya abannayuganda abagezi obwongo butambula abaana bayiiya naye ate ebyo ebintu newakubadde ebimu ebisinga sijje nagamba ebimu ebisinga bibeera stage managed naye nkola ya lwasa bazanya ku bintu ebyaddala guba muzannyo naye ebintu ebyo bibeerayo nti gwozannyo nga olulaba tunalaba Nigerian movies otunalaba ezo firimu z'abazungu gadya bannaye tukikuba nnyo tolina kulekayo bitiibwa byange kuba nnyo omuzaana wa kabaka kale kaakati omanyi kati gwe ebintu bino ebyaba YouTube obimanyi engeri gye bafera gye babba abantu kati waliwo mbu waswa Emma kye yakoze bakadama si kyangu waliwo yakubbako omumanyi naye ani gwe tulina okuvunaana mu nsonga eno bakadama nabalabye baleega embuto baleega amatama waliwo ekivubuka please omuntu atandika atya okubba sekade bino ebintu obimanyi banansonyiwa babaana abo kubanga ebiseera ebisinga tugenda ne tuva eno gye tuvodde oluusi abba baffe tubaleseewo tebatukkiriza bamami baffe bagenze batuwerekereza ebigambo ate kati bano be babbye olaba omuntu mu limelight you can easily trust that person before nga kasokede yanjulire wano of course ne wange mumanyi naye ne wa Megatron Media ngenza omuzaana kabaka Mariam Nagajja wali okola wa ndi munamawulire nkola ne Baba TV nkola ne Kwemala FM wali okola wa nkola ku Excel TV nali nkola ku B24 TV we walala ne Ugandan lifestyle kalondoozi ane waina amabina abantu bategeddemu oyina figa abantu figa bajjajira togizeemu tonyenyeza muko abategecha Baba TV sawa 12 paka sawa 3 ez'okumacha bajja kuba balaba figa kati tugenda kusokera ku nsonga Emma by the way okoze okusalawo kutuufu okujja okwogera nange cause Emma twakolako naye ku Ugandan lifestyle mwasuula ABS ate twagisuula tyanze ngendo tandika okukola ebintu byakalondoozi nga already ABS kyenkana eringange ng'egudde n'ebintu ebyakalondoozi baabikolanga batya ebintu bibeerawo ebintu mumanyi na mu Uganda first of all Uganda yakweyiya bengweyiyanga mutya weyiya sagala kugira kuba abantu bangi bakyabikola sagala kubalinyira mu bintu by the way niwe nakera ku macha nenjawukana n'oyo guy gwe scheme wa Ugandan lifestyle naganda okuvayo okwogera engeri gyakolamu ebintu bye kubanga naye baweko katono erode yagwa ate akyalewo yagwa Ugandan lifestyle nkutidde simanyi nnyo kubanza ebiseera ebisinga imbanga njawukanye n'omuntu ddala nga tetwawukanye bulungi mulekere ekitiibwa ekyo akabanga soko twomuddakiike mubabba batya abantu bano engeri gye bafferamu abantu ku gugundi ebikalondoozi ebyo najja nolaba nga bali mu kisima baba kutte beekwala sima kamera zaffe z'abalondodde our viewers want to know naye abantu kyobomanya abannayuganda abagezi obwongo butambula abaana bayiiya naye ate ebyo ebintu newakubadde ebimu ebisinga sijje nagamba ebimu ebisinga bibeera stage managed naye nkola ya lwasa bazanya ku bintu ebyaddala guba muzannyo naye ebintu ebyo bibeerayo nti gwozannyo nga olulaba tunalaba Nigerian movies otunalaba ezo firimu z'abazungu ne bavayo ne bazanya ekintu ate nga wali abantu ddala abakola ki abakiyitamu so ebintu bino ozanya ekintu naye tuli kalondoozi abayitamu embeera kati nze nga omuntu yakolako kalondoozi around 2019 abasinga by the way mumanyira ekimiti nali nkyasoma
nali musinia 2019 ndi muto 2019 ye mozi amazima ndi muto TV wakola radio banga 2019 wese nali muyiya bili abiri nali muyiya nali kasajja kagezi oli mu 20 years old ndi myaka abiri mwini abasajja bena kuzimu abati sikubba myaka kati nze nina gundi I'm talking out of experience nalaba n'abantu nga mukoze ekintu ne mukizannyako tuli kalondooza engeri gye bakolanga ebintu byabwe mukizannyako naye n'ofuna abantu ng'embeera yennyini ze bayitamu so ebintu bino newankubadde ebibeera stage managed ebisinga naye waliwo ebimu ebibeera ebituufu naye nga tuzannya ku nze twakolanga ku bulamu bw'abantu ate kati obuzibu obuliwo mwasondanga ne ssente of course sente ng'abantu bano abali ebweru baga bambi kumbe mubbira mu bano bantu kuba oli omwokyayo esatu n'azannya tutereezeemu olulimi mozi tetujja kugamba nti babba abantu ssente kuba omuntu yakeeranga ku makya nalaba nga wamukoze sho ebakutteko gyayitamu n'asiima kati ate nze okwawukanako ne kalondoozi wa Aisha gwe yali akola ku ABS TV nange bwe nali nkola ku Ugandan Lifestyle nti nze nakuyetinga oba nasabawo space ey'okwogerangako n'abantu ekitali kubali oyogera n'omuntu n'omugamba oyita mu mbeera nobweti tugumiikirize tusabe Katonda ebintu tubwe bityo nti kyancreatingira nnyo audience nene abantu ne banjagala nina n'omusajja bamuyita mwerabidde erinnya abeera na Canada but right now ali Angola is very rich yannonya n'okunonya even up to now actually yeyangula nene essimu era yeyanvirako obuzibu okwawukana n'oyo guy wa lifestyle lwakubaagala kuvaayo yagwa kati ovuddeyo mukube bannaze kwogera ku nsonga za Emma bakyali be nga bamuvuddemu nnyo naye mbuuza mwana nawe mbadde nkumalira nti abantu bavaayo ne basiima olwengo enjogera Mariam gye yayogerangamu abansanga mu kkubo engeri gye nabeeyisizaamu kozi natuuka ekiseera nga nemitambula ku streets z'omu Kampala nga bantu bamanyi actually even up to now nkola ku TV naye abantu tebamanyi ng'owa Baba TV bamanyi oli Mariam owa Kalondoozi okitegere engeri gye nali neeyisaamu nabo n'abamu banzizemu ne bansanga ku TikTok byego Mariam yazanya yakolanga Kalondoozi nti yes it is me nenjogeranga nabo bulungi nti omu n'aba n'akusiima n'akuwa newankubadde mulimu ababikola obubi nekambuuze kansooke mbuuze mpozi ogambye oyagala ebitiibwa bano nansonyiwa nga nze siina mpisa nagadya ekibuuzo kigamba nti ebintu bino mwabikolanga mutya abazanyi mwabanga ssente mmeka mwabistaginganga mutya omuntu ali ku Megatron ayagala okumanya nedda tumulireko just tunyumya mboozi olaba moze wakyali abantu abalya mu ebyo ebintu sisobola ani nze nedda waliwo abalyamu ate ne banyigiriza abalala abanyigiriza abalabo benvumirira kuba twagala omuntu ali eyo amanyi Mariam amunnyonnyole kyabanga kitya akwegomba naye ayagala kumanya bakizannyanga batya baweeko akatonotono ekyo bakyesonyiwe bakireke naye nga kyoba olina okumanya kale tubulireyo akantu kamu mulaba bye bakola abantu bangi babiyitamu so omuntu wavaayo n'abeera wise enough naba nga abyogeddeko kitegeeza tulina okuba nga tulabuka kale tuweyo akantu ka musikiti ze mwazannya nga ziyita sikiti kazannyo ki akakunyumira mu Kalondoozi show yasinga okunyumira it was my first show okukola ko tubule preparations zaali zitya mwatuuka mutyo bikola bane tugenda ku Emma kwogera ku Emma na Spice then atonzizayo nedda tusooka tubulireko katono olwasooka first show yange with Ugandan Lifestyle my friend twalitukola naye wakati olubwama yankubira Simba Mita Faluk nangamba Rogai ayagalayo present ati agenda kukola kintu jangu tukunyonyole nengenda ekawala offices zoyo guy nangamba ekyokola you know me I'm this person nti ongamba bugambi kyokola nze nakitingirawo towetaka kunyonyola ndi mukyala mugezi so na meetinga nabo leero nituukiriziganya payments byonna then enkeera nangamba nomanyi nno bwe kiri ogenda ku shooting enkya ne mugambe kiki nga siri ready nangamba guaranteed I was nervous nangamba no tujja kukikwasaganya kati otwatuka okukola ate nga andaba someone wants to come nedda tujja tulindako okujja waliwo abadde request
omuntu oyo by the mutwe ne kulike sawo komzana Mariam nentandika okushootinga bwe yalaba nga nkoze he did not even guide me ngalaba buli kimu kimanyi era show yanyumya nnyo twakola ku mukazi yali akozesa biriŋŋanya era show yatambula nnyo ani yagula biriŋŋanya show yatambula abantu era bajagala nnyo that was my best show of course n'endala zaali nnyingi nnyo naye ne show kati mwakitegeka ng'omukazi akola ata biriŋŋanya naye olimbega oli na mawulire bananna abantu bakusiimye abantu bagende baddeyo ku Uganda lifestyle show eyo bajjagira balali nyambadde kamizo ka red n'empale ya blue nga ya square that was my first show with those guys yaseeringa nnyo neshe endala waliwo gye twakola yanyumire nnyo omwana twakola ng'omwana yeebakibwako abooluganda nga bonna bamwebakako mwakola ng'obutambi ng'olumu babasangako mu buliri nga beekola ebibi byonna babikoleranga ddala babikoleranga ddala nga beerya nga byerya simanyi ate ko wali gwe wakwatanga simanyi naye nga gwe kyoba olina okumanya the main instance mu ezo shows zaali zakuba nga twogera n'abantu abayitamu eyo embeera bamanyi nti ensi ebyo ebamanyi si bokka bakiyitamu nera nga twewa ku magezi yalinga bbaluwa za ku rediyo kati embeera eno gye tulaba eya Waswa Emma koza abantu bangi bavuddeyo nti yabaferanga yakolanga ki embeera eno gyogerako ki ani musobya nakola ne Waswa Emma ebbanga era bwe mba mujjukira bulungi abagoberera Uganda lifestyle abwe navaawo Waswa Emma yadda mu kutula moyo program gye nali nkolamu Waswa Emma I personally yankolako effujjo balina ebintu bye baali bakola n'oyo scheme naye namukubira essimu nemugamba Emma you more than that nakola fujjo eryo temukolako fujjo cause baddanga mu show ne bambika bagamba abantu Mariam mulwadde nnyo ali bubi nnyo naye nga baagala ssente lwakuba nti esimu yange yali yagira neyiika naye nali nkipinze records zonna neka video nga Emma ali mu kuba abafanyizi bange be banonyanga nga banga Mariam batugambe tuweze ssente on this number is it true oli mulwadde biki nga bagamba no nze ndi mulamu naye just wafunyemu obuzibu but I'm not coming back please come back biki neŋŋaana kati Emma nze we bali bakola ebyo ebintu ne mugamba Emma ebintu ebyo byetukola bibi wetwemanyiza okuba nga tufuna ssente mu mbeera eyo nga bakubika mujja kukola ebintu ebitasaanidde ensi ebadde bakkiririzaamu kola naku za mubbizi baana ebagaane bavume so Waswa Emma ng'ogyeko mukama ffe gwe twali tukolera okuba nga bamuteekamu line mukama yannyamba lindako bo baali bakola kino ekintu ky'okukubika kukoleramu ssente of course they wanted money kati bo balowooza bamanyi abantu banjagala nnyo of course people love me so much nti baatuukanga ne bakolanga show naye nga bababuuza Mariam aliwa bring back Mariam tebinyuma you know people on social media okitegeera kati akazito ne kabasukkako me I thought baagala okukola ekintu ekyo balimba abantu nti ndi mulwadde baddemu bampite naye nze gayi namugamba no sigenda kuddamu kubanga nkola naawe ekimala kimala obulamu bulina okuba nga bukola ki nga bweyogerayo so Emma nafuna obudde ate ne we are falling out no scheme Zainabu tugenda ku Megatron Media interview gyegenda obbeera webale kwera nti otambula naffe naabanga weyavaayo ne tufuna obudde era ne twogera ovaayo ddi ku gundi eri giyite eri 2019 gundi eri navaayo mu 2019 kyekyakugjayo ekyanzijayo it was the phone sente zagula essimu kyali kitya nga osagavyo tusaage ono tunyumya Megatron ino nga tunyumya emboozi bano omuntu eyali akubika agayo oyo gwe nkugambye owe ali abeera Canada right now abeera atuwa ku sente gundi anaagiraba eno tolina contacts ze tomuwerezeeko ku gundi atuweeko ku sente boluseke barabe Uganda tebagaba sente mwerabidde ntyaba naye erinnya anyway kamuleke cause is a big man nedda tujja musindikira akantu alabeko nga yali amaze ebbanga nga followinga obubaddi bwammwe nga era anyumirwa nnyo ebigambo n'enjogera yes kuba gamba zimaze bwetuula okubuulirira omuntu mbuulire ekyo kitone Katonda yakimpa neteeka mu mbeera eyo nenjogerezeganya n'omuntu so ga yali amaze ebbanga ng'agamba mukama wange cause by then
nali sina simu ya nanunga esumbuwa nga nina obuzibu bwa simu nga ne mukama wange mugamba I need a phone emirimu gyenkola naye nga kusereze mwalinga mukola nga tasobola kujja kwa sente kakuwa akatonotono tugenda mu studio okusaka amawulire esimu wekuziki kamera wekuzikirako osobola okukozesa essimu kati ng'essimu gye yalina ekifaananyi ekibi ebintu bwe bityo ne ngamba gayi njagala simu naba nga nsuubiza kati nga sometimes nkwata essimu ye because he had a good phone nga neekubya ebifaananyi kati nga gayo oyo mukama waffe nga akwata ebifaananyi byange nga nzizeeyo wakakozwa tushutinga buli lwakubiri ng'abiweereza abasajja mu nsi z'ebweru maama nyabo nga for them they know they are chatting with me kumbe era ng'abaweereza ebifaananyi byange bano abasajja bibanyi bye babeeramu send me your selfie because nadinga esimu ye kumbe ozina agira big pushu kati munange nga ndumu muwamu wakati mwana moze pa kusimu yon ngenda okebera ndaba chat mulimu efananyi byange ngamba nabisindise ddi ndaba abagaizi bamuwereza sente banda mulyayo lunch Maria mukola kino bichi tazimpa tezintuka kwa ina was like okay nenda banga basajja they are requesting for my number ne muberia open mugamba naye okujja ko ngoyagala kunkwana lwaki onfiiriza abisajja ebiri ebweru abasajja abali ebweru era nekyansabye neko yange oyo mulalu waye namba yange gayiga yebuzabuza alinganga mpubira alinganga akola buto nasimutegeera but I had to respect him nga mukama wange nenkola ki nemuleka kati ekyasinga okumalako enviri ku mutwe gayo ono one day anguli essimu eno oba ya timing atya simanyi yali amumazeeko ebbanga ng'amuwa sente gayi koro ya timing twali twakava mu shooting twali tuva naye mu bitundu bya Lungujja eyo munda twali twakatuuka bwe papa mukamange najja naŋŋamba Mariam waliwo ayagala okwogera naawe nampa essimu naye nga wonagamba nti ampadde essimu ndi wano yatuddeawo akuliko akusimbye ennyala kozi ng'amanyi gayi mugagga ayagala awulire ebiki byagamba kati oba mukama yanyamba atya n'avaawo we nali ntudde oba yaki ekyamu oba muyise eri mu studio gye tushutingira n'avaawo kati gayi ne twongera nga tunyumya nambuli ebizibu byayitamu mukyala bwe ebintu bwe bityo nemugamba Haji Guma bijja kuggwa bikira ngamba nina omwana wange bwati nemugamba omwana naye mukwate bwoti ebintu bwe bityo bambi gayi n'asanyuka naye bale kwogera bulungi banamanyi bikoma wali ku gundi naye we bale kwogera bulungi nkusiimye era amanyi bikoma kalondoozi naŋŋamba naye olw'obudde bwompadde kankuweyo $200 byemitwalo 7 $200 nemugamba Haji zange oba za kampuni za mukama wange zani gweno naye wali fala nkuwadde $200 ate zasa ye ng'otandika oti may I respect my boss kati nga Haji ngamba oyo mukama wunzize muwa sente I don't know how much man I've been giving your man your boss nga nenjagala njogereko naawe so ompadde obudde bwokozi obudde bwatwalizanga mu shooting light olusi natuka ne bakasaawa 6 nambuzeeyo saa mmeka nemubira saa 5 nagamba really ntutte obudde bwo bungi kakuwayo $200 emugamba neyanziza nenziramu nemulayiza Haji zange za komponi munange Haji nangamba zizo nangamba okwekasa nti zizo enamba ya mukama wange manyi ensomera enamba yo nziteeke ku ssimu yo ereeta manya kinembibubuulira byonna nali sinaba nakuva mu kifo gayi ng'aweereza sente koziyeekanada sente obudde bwali bwakumakyakya then gaffe waffe n'obuzibye munange gayi ngamuha ku ssimu nga mugamba omanyi mukama wange Haji akoze bwati ne bwati naye ngambye agenda kumpayo $200 naye mbadde okusaba sente ezo kyakala kugulako simu I remember zalinga ennaku z'omwezi 13 ng'enkya Valentine's Day nga wali ekivulu kya Rema ku Africana I'll never forget that day ne mugamba naye samugamba nti nzi receivinze kozi zaali zimaze nagenda okuva wala nga maze zifuna ne mugamba tezinaba kubanga zituuka nangamba kale bwesitukira ngamba gayi yankubira amasimu kumacha sente zatuuse ng'azaagazaki nga sente zikola kwera tewali mukambwe ye n'osangaze nyiza n'okugakuliisa hello Danix how are you kati munange sente nga zituuka tuli ku bubbi obwali mu kalondoozi nkyogedde bubi tereza olulimi naawe obubbi obwali mu boosi w'akalondoozi obunyaguluzi obufere nedda oyo omusajja yakubika
ng'omuntu atandika atya okubikolwa ssente lwakuba ebisinga sagala nnyo okwogera bitwala tubalowoze nti tulwana bantu essimu eno yankola bubi nali nkumye ka video ako from 2019 naye essimu eno yafunamuku obuzibu last year ka video kike wali wakuuma nga Emma yennyini yambika nga yayogera mbuki Mariam mulwadde nnyo agenda kufa bafanzi be muweereze ssente tumuyambe abalina akatunda erere nga bababuuza ddwaliro ki tebogera kino kyakulekawa kyanyiiza Emma amukolera ki nayogera naye nemuleka Emma's a good guy naye simanyi lwaki bino ebintu byabadde era ndabya bloga bangi neŋŋamba why waki bakola ekintu kino malayo emboozi ya mukama wange eyakubba eyakunyagulula bannange eyakunyagulula kati munange nga gayi nga ndaga nti ssente ayagala nzimuwe nenkubira maama wange nemugamba maama wankuza bulungi era neogamba ekitali kyo tekibeera kikyo naye maama emboozi eri bweti nemunyonyola ngaomusajja bwe yagamba ebiki nemugamba maama naye mukama wange alaganga ayagala muwe ssente yantolere kati ngaomusajja yagambye ki zizo za ssimu kati namukwano gwange Ruth akola awo balina edduuka lya Tekino eritunda amasimu mu kibuga nga mukubire Ruth esimu bweti kyeriko nagamba Tekino kama ne 12 you all remember esimu ze wezafulumira that was 2019 kama ne 12 it's a good phone yammeka nagamba esimu baya mitwala 5 mu nkaaga mwena nga bali babba abantu nemugamba kale kati nengamba maama nenjagala nguleke esimu saga sine jikosa kintu kira kyonna nenjagala nkwateko emitwalo 10 njiwe mukama wange naye nga mukama wo wakalondooza akuli bubi afuna ezenize ez'okufera afuna eza chano ayagala n'okulya ensanvu akubira amasimu kati bali balina ogenda okushootinga ebintu bya Rema Namakula bagala content bikyevo nga balina Emma Baizani yali akola entertainment kati nanemerako kati oba kiki ekyamutaata nga ntwalina ku meetinga mu town omwo mwennyini nali nvaawo bawa kusaka mawulire nga nina mbunzimuwe maama nangamba mwana wange nze akulagidde genda oguleko essimu ogyeko emitwalo 10 ogimuwe wazigaana nazo zitwale abatali kunenya nazo zitwale nga mpuliriza maama wange kyeyaŋŋamba nambeesiŋŋana ku bya Haji bye yaŋŋamba ti ssente zange ng'ani Mariam agenda natambulira nawo nenga nenzigyayo ssente watambulanga mulalu mwawo nga ku Namirembe Road gye nava eyo waggulu neŋŋenda nengula essimu nemala nenkubira Scheme oh my God I've mentioned his name Scheme mubbi yakubba nemukubira nemugamba munange ndi mu kibuga ssente ziizino mbadde njagala fuluma town obudde bugeze notwalayo story biki neyekyanga kati ngaawo ku Tuesday remember twali tulina okubanga tushootinga gayi nga takwata yefuula bize yeebuzaabuza paka nagamba maama nemugamba maama no gayi alabika yekyanze nagamba 10 okyalirina nti ye nguliraako akanyama naliterekera weeks 2 nga sizikwatako sinyega kati olunaku lutuuka lwa shooting yeebuzaabuza nga before yali ankubira nga tugenda kukola ku kino bwekiti before Tuesday nga takuba amasimu gakuba paka nagamba maama no kabuddemu akali mukagenze nangamba tewali buzibu tolina kyokoze mukama we yagamba nti buli ebbanga lyo lujja okukola n'abo abantu beesonyiwa nobatabooto kati waswa Emma waddamu n'omulabako kuba saawa eno waswa Emma ali mu bizibu waswa Emma naddamu yo gwa namusisinkanako wa mwogo omwaka oguwedde naye me used to call him when nalaba nali ngenze nali nkoledde neyo mu bitundu by'ekira y'obulinde ewala bafanzi bennyini ankeizo omukulu nzaamulina twogera ku bubbi obwali mu kalondoozi ne boosi waayo omwana oyo bannange akola wali ku Baba TV program bagiyita Youth Aso ebeerayo saawa emu kaana kayiiya akuba kaagala abakazi nkutidde bannange yali ayagala n'asiya tugende mu maaso kati munange nga maze ebbanga mpulira ebigambo bivaayo mbu abadde kusasula ssente nnyingi kati ebyo byesasula bisagana byogerako kozi ebyo bibanyi bibeerawo omuntu akulimbagena kuwaza ssente biki naye nze byasinga okunyigirizanga he used to disrespect me ankwatirira ebituntu bwe bityo nga kwata ku bbeere aweereza ebifaananyi byange alya ssente ngakwata wa kyanagoyina ebiseera oze kati nga wayisewo ebbanga ngakakasiza nti program bagitutte amaze okulaba Emma yagikola neŋŋamba oba ne Emma yakkubamu enkokola kuba omuntu watuukira okukubika semanyi but of course nze manyi gayi gwe tukolera Emma samublaminga nnyo naye era oli yalinga mukozesa nemukubira
namugamba Emma nina video bafanzi bennyini bansanze na ku social media cause gayitakiza nabantu kulaba namba yange ngane mwesome namba yange nti personally akatemamu nange ngabakatemamu naye kati ngo mukama yansasira ku Facebook nga byabireka mu nkozo omuzana Carried Mariam ku Facebook abanjagala webityo gayi yansaba namba ku Facebook ngali bweru nampereza nangamba Mariam waluwadde ddi bano batusaba sente bali mu kukubika ebintu ntubwebityo nawulira bubi nali bakira sorry nasooka nenyimiriza owa boda eyali anvuga nenkubira Emma namugamba Emma byonna bikole netwombika envuddeyo ewamwe ba YouTubers bangi bansabye interview baagala mbakolere. I've respected you guys naye mundeke temulimba bantu temubajjako sente zaabwe mukole amajani gammwe nze sina kyengenda fulumayo nkole ki njogere. Emma yanziramu nga nvuluga Emma nga ndaga nga nze atalina magezi waswa Emma ng'alaga nga nze atategeera nti mbu tubadde tubikola ebyo tubala okomewo mu show neyalabika Mariamu tolina magezi beera ne pulaani biki nemugamba bw'ogambye nemugamba leka Sagai gwe tukolera okola mumanyi naye one day kijja kutuukako naye nze njala tusigaza omukwano byonna bibaddewo tubyesonyiwe naye temuddamu nensirika ngenda okulaba nga wayiseewo ebbaaga nga munnange Emma naye avuddeyo era nga tandika okulaba bwakawe nga ntambula nenkwata essimu nemukubira nemugamba kati omwana waakula ava ewaka yetongola weetongodde naye kola ebintu ebyamakulu kola ebintu tokola obimanyi byonna byetubali tukola eri wa mukama waffe bini yagenze tunda bundaazi ankeiza omulabi mulaba nemugamba nkubuulire mukwano kola waliwo negere mula camera person kati mulaba nowadays akola ne Spark TV bamuyita Wycliffe of course ye Wycliffe twasigala twogera naye ngolusambula ebigenda maaso nga twali buzibu kati waswa Emma nenziramu one day we met physically nambuulira munange bikibina mugamba nze gayi mumanyi bina nga bibadde bitambula mbimanyi naye kati kula naye beera muntu w'abantu beera muntu ow'amazima kijja kuwanguza kuba abantu bakwagala oyo olugendo lwange ne waswa Emma. So kino kimulekawa kati I was surprised actually omwana yalumbye ku page ya Baba TV mu program gyenkola buli wa Friday n'agamba Mariam tuyambe waswa Emma yatubye sente zaffe yababa atya simanyi of course the search wabudde oba kuba on Friday naina event ne president kati wenava kumpe remember twalina okuhostinga Chameleon president Sawanya na Moses president Museveni okay twalina okuhostinga Chameleon remember on Friday last Friday n'atajja so nalina okuneempushinga paka okuva saa 12 ez'okumakya paka saawa 5 when I've I was very busy kati comment eyo nesitagifaako Saji wabudde nensirika kati paka wezzemu okuwulira nga babyogera kupaka naye wongambye nti Kakande ali mu kukuleta evidence ye Kakande aleta evidence ali bulungi kati kino kyenjagala okwogera ku saga ya Emma ne Kakande Kakande tewandibadde gwe oyo si ewazula mazima oyo tewandibadde gwe nodda kuwaswa Emma n'ovuluga n'olabisa kyekiri kye wamugamba waswa naye kyekiri kye wamugamba mbukati okuze ebiri bwe walinga okola kuba ate buloga munne kiringanga bwenakeera ku makya moze tukola wano ffenna ku baba ne bankwatira mu vulugu eyo nodda ku mpewo n'onkuba kati ekyo Kakande kyakola at least Kakande musuubira okukwata ensonga zino mu ngeri ya kisajja kikulu ne banoonya Emma ne bayogera ne Emma kuba bino ebintu banange ffenna tugwa mu miswiba tugwa mu bizibu omuntu akwesiga ne ssente ze n'ogwamu akazibu awo n'ogamba njazozesaamu njakola ki ne Emma wabajja yonna gyali asobola okuvaayo tulaba Calvin Kayanja ne bafuna engeri gye batereezaamu ensonga ezo okwekweka tekigenda kumala tekimala naye waliwo we kyetaagisiza kati nga n'olinda ne kisirikamu nga mmwe mikwano gye mwe balina okukirwana kati ekibuzo example my husband ayina brother we
naye alina emiswiba gye yagwamu mu mirimu gyabwe mulamu wange yali akava jangu otwale Paulo anka Case twala Paulo mulamu wange nali akava bange namuyimirirawo bambi paka ng'emiswiba gikegeddemu n'avaayo ne basolovinga naye omuntu agenda okulya sede ng'amanyi tebimuddire kuba what I would like to say about this osanga Nagadya atunze polotiye akwadde sente zagenda ebweru ate oziridde olowooza agenda sigala atya nze kyekino kyenkugamba nti buno obulamu bwe tulimu naddala wano e Uganda life is not easy indeed nti omuntu osuubira birala ofuna birala kati ne waswa Emma sijja gamba nti waswa mubbi sijja gamba nti muyaaye sijja gamba nti mukumpanya era ne bino ebyaliwo byeyanjogerangako mu show biki I know someone was behind it kuba nange nali mukolera nkimanyi kati tubeera mu nsi n'ebizibu ebyenjawulo n'olowooza nti kati kankole kino nkole bwe kiti kijja kuzaalamu bwe kiti mu budde bwe bukiti ne kitafuluma nga bw'obadde okola ki obadde okyagala so kati kakande kuba naye nzijukirako emabega kaawo waliwo emiswiba gye yalimu naye banne tebakwata bwe bityo kuba kakande naye mwennyini okimanyi engeri gy'ofunamu ssente tetujja kuddamu kubyogera wano anedda andirabayo bwana alumba naye tujja mulumba ate tunaabeera ku ebyo bwana anigamba hostinga abantu abalumika Emma n'abateekamu kamera so nga abantu abo abadde asobola obbakwata n'abawooyawooya n'abagamba ono muganda waffe kati soke twogere naye nagadde oli wasoma kanamba kuba kuteeko ku kasente balabe ba Megatron bagumu bannange gwe omanyi enseno gye tulimu there is tomorrow all in all olina kigundi ki statement gy'okoze nti sooka obatuuze wansi yogereko nabo nga bwemunoonya Emma obawanvuyeemu mpozi nga Emma agaanyi kuba naye eyo kakande ezuula amazima oli mukwano gwe kuba naye sikimu yanvulugavuluga yankubira essimu ne tuwogera ne mugamba nze nkyali muto future ekyaliwo nkyafuna opportunities nyingi sigenda kuddamu ebyo ebyekisiru n'alyoka mbulira bad story about that guy what I was like it is okay nenkireka life goes on okitegeera kakande kyemusuubiramu okukola si kuleeta abantu ba victims n'abatunuzaamu kamera n'alumika bwasudiya bwaleeta buli siiti akuba munne ate nga amumanyi baakolako bonna abanga alaga nti Emma yamwesunga dda amulwanyise amukube Nagadya tusibule abantu omuliro sirina tujja tandikira tukikuza bukuza in episode 1 njagala okubanga abantu bagamba nti si kirungi kulaba muno ng'ali mu buzibu n'okuba kajjajjatta naddala abantu nga tukolera wamu abantu basisinkana ensozi ezitasinkana kakande ekintu kyokola njagala okuvumirira mukwano gwange va ku Emma wabula tuyambe abantu abo abakoseddwa nammwe be bayita bakadaama njagala okubasaba from today onwards bababbye nnyo muve eno nga mutunze ebyapa bamama mubaleka mabanja ne mudda ku social media ne mutrustinga abantu be mulabye obulabi nga agenda kera ku makya apu agijje ku simu ye essimu agijjeko agenda akola ebya tugenda kuddamu ne line agimenya agule endala zivundira mu banka teeka obusente bwo ku account contract yo weggwako okomewo okole emirimu gyo nga gwa supervisinga abantu bangi batunuulidde mmwe muli eyo abawalabu babavuma babakuba mukole sente mujje tuzirye eno muli mukulaajana naye ate mwewaddeyo entuyo zammwe zigende bwezityo nze bangi nange bali bagala tutandika obbikozesa bennyininyini abo abaana bolaba abakolera ebweru kadaama Mariam nyamba kino Mariam nkolera kino Mariam bino bikinji kukiremu okay nga bagamba ebintu bwe bityo naye bagamba you know what inze sikola ebyo banne esimu yo nali mmanyi ya bbeeyi USB tagenda bannange Nagadya sibula bano bakadaama tujja bayamba olulala nze waliwo omwana gwejagala okwerako live example babayita Love Mercy Love Mercy actually yakawondooza omujjukiro yagamba okugira maama we waliwo ebintu byayagala okukola nemugamba Mercy sigenda kukola bwetwala kankuba omuntu abikola saagala ogambe nti sente zo ebintu bwebityo so mulekerawo okwesiga abantu bano mugwamu nnyo olw'okubawulira nti Megatron ekumenshonizeeko nolowooza nti oyo mukwano gwo akumanyi naye bano abantu bayaaye abantu bwe bafuuka kati bayaaye tukola emikolo Megatron events enamba eri 0701 77 15 03
yes tukola emikolo bantu basiibo tuvewa tujjanga kuleeta buli wiiki tujja kuwangayo lunaku lumu